muntu akuli close kwa tasibye ngoto kyabuzanga kekyo buli muntu omuyingira mbolamu bokuva ku fangoni okuva bagenda ku fangoni abana bonna bakubiddwa balina nebituli muntu batambala abala basibiddwa bwe baitwa na jasiwe kyali bwe kwata Donias yagenda eruzira nani nava ku Donias yatuko okusula eruzira njagala abantu baze background zo ani gwoba naye nabako bulungi ani gwoba naye nawangula lwaki teweeraba oyo mukazi bamusajja mwagala mulwanirira bakazi ate oyo yabadde ki nze I stand with Amiri no matter what I stand with Amiri ate nawe Amiri njagala okugamba ebigambo bino omukazi muveeko moving on yagenda naye moving on lekera okwe posting sango onyizira simanyi okola otya simanyi mbwe na kuwaza please watagana kuba mpigwe era singa kuli kumpi singa kusirapinga oli yagenda wamulyanga mutuntu mukiro mu boyo no muri ebifanano muzalamu n'abaana bwe muwa mwine ensobya zaaliwo zamutuwala moving on naye moving on lekera ono kumwogerako abaana bali kunonya baleke in fact abaana tutwala ngomano muka tumukoze deni chovora abaana obakutte ebipande manyi bachaba kwasa ebipande waliwo ekitagatta omukazi mumuleke nze manyi omukazi oyo mba munnyonyole sagala munnyonyola nze nali batanjogera ku mukazi omumanyi lwaki nze nasoko mu promote nze nali wakuli mba mu promoting kamenye bwa mugoba abula jalaga kijambu oyo David Lutalo yaberako n'oyo mwana banda kumeka kijambu yali manager wa David Lutalo Rogers kijambu andetera akantu ako mu kalenda ngakafukamya na mmotoka bwaka naye nga manyi bakafana nengamba tugenda kulwana Lutalo lwonna okola ngono mwana standing njaka mubuza Rogers kijambu tewali promoter n'abali tumanyi njijukira musajja Sunday oweruwere yakolanga yalina kilabu tewali muntu gwe samusibako tewali gwe namusibaka yaddamu muoneka naye saawa eno tebikyakola oli mukama yamu blessinga na moving on nakola n'amaanyi okulaba nga akyasobola okustandinga lwaki njize byayitanga waliwo ebirungi kati tuligadde okwogera ku bantu ebirungi twogere ku bantu ebirungi mugamete omukazi yanyuma n'omukolo gw'omukazi gwali mu center simple as that tofiira ku muntu era wonsike ngamba nti Amiri noonya omukazi owase ozaala abaana abalala abantu mbawadde obulumi obumala weefudda mumanyi gwe lwaki walema okuyimba gwe wayimba mu basebba wa mugonza ogenze mu basebbaala ogenze ewawa Lukagga ogenze buli wantu oyimbye tuweeyo ennyimba bbiri ezakwata nze nakutwala mba Namasaka ne bakuzina paka ku muntu asitula omuzindaalo osize buli bantu buli kirwadde n'ensonga zawalina emabega nze sikwenjererangako kubanga sikulumbangako gwe wannumbanga ovuddawo tata weffe y'omu oyo asiba kitaffe kyova olaba abonabona kunze naawe ani awumpuguma tata wange omanyi manje banzaala okete ne weesiba ku muntu kati nawe weeparedinga bunange bannoonya ani akunoonyolodde ng'oli musibe oza bane buziba bokabe basibe olwedde oli musibe lwaki mukeeranga ku makya okunoonyezaako abantu kandabe yagamba mbu simanyi bawafulufiga Jona ne muba ex bange temuliimu Jona lwaki mukeeranga okunoonya amawulire ne muganoonyeza ku bantu Jona yani who's Jona nsaana okuvuga nengenda ekabalaga ne mujjayo naye who's Jona fe baba fe balina amannya gali enkola enkadde basajja bakulu si baana bato who's Jona Jona myaka gy'abanjenzi bano abaana gamanya gamuziza mutuumirira baba wafulufiga ndikabalagala yoyo mukazi yani mulikomyawo okunoonyeza ku bantu content kinaakoma ddi oli mu busibe emirundi negisinga n'abali ebuzira oli mu busibe okusinga abali ebuzira obuukidde buli muntu TikTok yakuzira ne social media yakugaana kuba tonyuma kulaba mutufuma obubino obukadde gwe nenkana obubi gwe onenkana obulungi gwe obutema bwakusamene bwakugwamu nebyokuba toyina amateeko gakutambulira eno ku mavivi eno mu nsalika eno omanyi bw'otunula gw'omanyi obulungi bwendiko namwe abayita abato batufuma obubi mumanyi obulungi bwendiko njagala okwata ebifaananyi byange ebyemabega emyaka egi nabyakati bikwata
otekewo nyoka onawe wetekewo olaba onotuka myaka jango jakwa omanya buwa mu bwendiko gwe omanyi oli agaye mbulina amagulu galinga simanyi obukadde bwawa omanye entumbwe gye nnina omanye essambiri ennina gwe omanye essambiri yange omanyi bwe lyamyuka bwe nno bwe buguma omanyi bwe lyamyuka omanyi gwe kakasa omanyi wanda byako mu minisika ate walonda byeka abantu sokola bentumbwe yange gwe lwaki oleta nnyoko n'omukolako content one day nyoka abeerayo ng'akula bwe yasaamirira ku bantu ffe tulina bamama baffe mwantu tugambe nti naawe leeta nyoko tetulina abandi tubulire tetubalina maybe betwanswalidde ate munnange kambagamba ekigambo muli ku bantu abeevaako edda ab'ekyawa ffe twekyawa kyawadda ffe twekoowa dda ffe twekyawa ne twekoowa okyali mwana muto noonya future nze ndi mu future tinewonteeka eruzira emyezi egi abaana bakola accountability ejja kujja sebufa ali luzira ni fact yampadde ne sente ngule simu yampadde milioni meka yampadde milioni 7 ngule simu ali luzira olunaku oba receiving milioni 5 oba 3 sebufa yakyasinza okureceiving byebakoze n'ebifulumye kitegeeza nti gwe nobeera no ng'otaayaaya akusinga emirundi 1,000 nalabako wano oyo omukazi abukira fangoni nga ayagala okukola ekivulu omanyi mugenda abantu nga bembala ku bantu wotakati oyagala kusonda oyagala kuyimira mu kusonda bannange musonde bannange nva luzira era wadduse basonde va mu kwerimba n'omukazi gw'ovuma gw'olangira biki asobola okuliisa kuba sente yakozeemu omukolo gukulisa n'obwana bw'ekkumi obukulu obukwenkana nabo bwadibira ku lujja omwagala abasajja be bamu wewasiriza abasajja guzade ku motoka n'obugwa abasajja sente zona zewetu namu babangaali wazigulyamu abasajja emmotoka bonna si abeera bakufulumya awo ku kyensambya nga bakusamba ng'abasamba kasasiro n'akalega tewakatwala ng'obadde Malaysia emyaka egi lwadde n'akasimu kawangamba kewawa oli omusajja ng'obadde Malaysia nga bakulusanya emyaka egi ate oli musiru nti wenyumya era weegeya weerabidde nti wajja nonoonya ng'oyagala kwetta nga tomanyi nnyini lubuto lw'akaana ako nenkutuza nenkukansolinga negaba kwenga emitwalo 2 naye nenkulagira olya buli kintu kyoyagala bw'obogenda bakwa emitwalo 2 final channel yaliwo Captain Music yaliwo nenkukansolinga nentuka n'omuntu okuteekako yuda akweterenge emmere nendekako omukazi obyokunyunya buli kintu olwokuba oyagala social media final channel nteeka mu social media nkuyita jangu oyogere nkujja mu stress olowooza wenkana nange oyagala kubeera nze kyova onfuukira ekizibu mbobeere nze tolibeera nze lwaki tovaayo abantu bakudde eni gye mwakola omwali n'abasirikale abataliko abasajja 4 nga tekuliko tata wa mwana oyo lwaki okibanyonyola omusajja gw'ogamba lwaki omulagaako mu bantu ku mpala gy'omwana nenjoga gyamu muko omusajja mulageeko abantu dwako nogosobola kwekwisako ekifaananyi kabeera ekisa kya mukama yaŋŋamba mukaama era yaŋŋamba n'ensundo z'oyina ennyuma naŋŋamba noyakwebakirako mwali mwenjedde ne basebbaale mbumuyimba gwali ogwo era neewunya neŋŋambe ekiki ekirungi ekiŋŋamba waliwo n'oyo omuwala oyo yanvuma bino twatambula ebyali emisikini nga ntambula naye mwesembeza manyi muntu oyo omuwala simanyi yaani namusaza gyo mu kampeni nga alina atunula aswala ye bwala atunula eri mulekera ovuma bano nga mbafesinga ne muswala kyova otuka ku jasi nga ali free naga Jennifer ekiki WhatsApp waliwo neyavayo n'agamba mbubanga ba mu kampeni mboyo bamugoba omanyi nzito wakyenkanaki yogera ku bizibu byo nti mwalemwa ne baba blockinga ate abakublockinga nze be bansasula nze siri kireresa amwe president's advisor babuuza abali okugula ndi bajjo bless beyond anti full figure bajja atuula wa abeera wa mbera mu VIP tent banyanja nga mwana wa mukulembeze siri kirerese ninda mu campaign ze Kampala siri wololo
waliyo gwe bagambe todamu okusalayo yali yepanka wano nga yefulambu wa kitalo nnyo afudde yagamba bakumadde baade naku bbiri SF Shamga damu olinye bulinye wano bakulengera banegezi ku ground ne promota bwe yali era abeeranga eri fe mwogerako tuli birala lwaki mwagala okujja ne mukakasa ensinga mukakasa bulimba views tewazifuna bata osobola kufuna views nga tokoseza muntu n'omu osobola kufuna views nga oyogedde ku muntu n'omuvaako yogera ku muntu omuveeko neno ovuma mande oloko noita Mustafa olosa noita Chironde oloko noita Bannu oloko noita Simanyani olomukaga noita Luasa kusale gwe nogenda nemukola Sunday Nation ku mande nokera ku TV ku bitala kwegamba nga wankwata routine wansubula ludda nakukola ki omanja ki omanja ki Gwaita godi father omulabire ko omulabe bobovuma akola ki kabampane kabandabe nze ndi wa kitalo nnyo n'emmoni na minene nino kakasa okakasani omusajja ayogera ku kenze emyezi ng'ena n'alumba kamiliyoni emyezi ng'ebiri n'ava kamiliyoni n'alumba palaso n'ava kupasa mama wa kamiliyoni n'alumba taata wa kamiliyoni manyine watula wagula obusigala babiyingiriddemu wa ofutusayo olumbya kenzo olumbya nyamutolo lwaki odduka nga tewali akugoba essaawa zino okuba amasimu mwekazambo muli bulungi bwemba muli bulungi lwaki mukuba amasimu bwemba muli bulungi lwaki mututumira abantu ali obulungi asigala ali bulungi banoonya munoonye ali obulungi banoonya munoonye abeera bulungi goba banno bakuwaana mbu byokola birungi nnyo era munnange okola birungi nnyo omukazi oyo mubi nnyo nnyo webale munnange webale okituweeredde levo bagaye bajja bakwebakira ennaku bbiri okomewo nga tenatuuka kwa 23 balwatuka kwa 3 muzongane bu milioni 5 muzongane bu milioni 10 ni abagame twetaga sente musonze obusente mugenda mugabatukana mugenze ku side mugenze luddawa kasuku alina wakoma fata we tuyita aina wakoma fata we tuyita ekyongo kijjako amazima gabawo nga mazima mugaleke gabeerenga mazima totabikiriza amate politics ate bagambye ate bannange politics bujera mumwogerako naye kata mumuteeke ebbali lwaki mutuwa ne mukola sanesa nemugera ku politics oyo musajja moyo yefure yasoma mbwa manyina amateeka mbweranze addaawo n'ayogera politics n'alumba Museveni n'alumbani sibe tuliko tobitabikiriza nga ate nabe mubikola ebyo nabyo birindire process yabejja kujja nebo noza njagenda ku side kwa basema njagenda wagundi njagenda ne milioni 5 njagenda luddawa zaga sachi obadde n'emisanga ekibuli naye bakubira Isima bamusiba emirundi emeka muleke kusindikiza abantu kutuuka ku extent ya Isima kuba Isima bamusiba mundo gwasaka twamuyimirira wali ne honorable Nsereko singa yakyusamu nava ku bantu nakola content we naye mwamuwaganga nga mwagala content era Isima yafa abakolimira Isima agenda okufanga bavuddeko nga akoze YouTube channel ye nga mwenna muli mulina abakazi n'abaana mulina abasajja ne bamaama bammwe mulina bakitammwe lwaki dumute mukwata ku bakitammwe mbateeka mu kamera lwaki tulako noyogera ku kibaachi ekibi ekyaddugala ng'emagombe w'entaana naye mwese naye akayiga okwogera baluka nno nakatanyuma kulaba kakati muwundi amuteka akati kyekigendaka nako kanjigireko okwogera mwayita guno ogubimbi gwanjigirako okwogera mugulina feva gusobola kuba ne feva ogwo guddugavu gulinga tamwezi fima mulumbe gusobola kuba ne feva ogwo anti agambye agenda kuvuma njagala nvume mumugamba nvumme sijja namutwala wadde ku polisi y'ekibuye wadde yekabalagala mumugamba nvume si yaye ya ku boda
mufe ku bantu si ataina wasuloyo Yesu akuba fiki Gaza mutabani wange ndagira mulagire nja kuyisa oluwaji mu kasolo gwe lukuguke mukama ofenga tubategede nakikoze nvaako bwemba ndi mubi yesindi mubisi wa family eyo tebanzika ku bijabe wamwe am agire leave me alone yogera ku balungi ate agire yogera ko wachi agire mteka ku page yo ne family yange mteka ku page yo chiri wale koze ko pate wono nchaza ko nalinzeke wamwe oyina wale badde ko nange oyinawo tuina business twali tukoze nawe ninawe nanindidde mmere nawe zene wasiba mwana basayi muka kusimba mmere langa gani mmere ame yanansi paka menate mene baga sagala mmere na zendidi ne bajindika maso ne nkwatako ka chapati kwe kati yonna mujira bayira bajiza yonna umanja chicho mvumiranga umvumira cyo kushwa kwa extent yeyo wanyambula de kula amagulu ganga maganinge bekajjo abatolanga ku muntu mubinga full figure ate katolaba wachi ndeka omuntu mubinyo ndobulanga ku kalwensi yonna den tomulaba gulwa kyo ndaba gwa maso gwa choka kizo kulabe kintu kibi like me gwa mayiba kindi mubi Goma chindi mubi. Obubi bwange ndi bifanyi chaka na bwe yankola. Boya yagala mbere. Gwa tagaba bulamu atagaba mubiri atagaba kirwa kyo labo bubi bwange. Laba balungi banne bobo muvinga nabo. Obulembo bugende maso. Lwacha to mubi omwesi bako. Lwacha mubi omukolera kerinnya. Lwacha mubi omufula income yo. Bonkera no chaza botanchaza ochala botanchala ochala ku TV bwe mumalawo ne mwekunganya mwenna ku muntu omu na TikTok yange no sobola nango gaba bange baddi bavume era basindika no invite olabamba ita olabamba wa basobola okujja ne bakuvuma omayirwa kiso media na yasanyuse singo badde mulungi bandisanyuse singo badde wachero bandisanyuse bonna abantu bali ata lwachi chikulaga chi mbate kati mulwadde nnyo oli mulwadde wasimo oli mulwadde gwamanyi tewali yakulagira nti lwate wali yakwagaliza bulwadde mmanye nnaku yo omuzo bulwaddewo olina mulwadde onene ndwadde zo bukulu oli ku bantu tusana kwefumitizaako manye ndwadde zo obude bokumya ddagala obeera ku bantu nofiira ku bantu no way enough is enough abili musata bakuwa beiro tuguwulire gugwe nagwo gujja kugwa kubanga gwadda investigation zago mulete obujulizi kigwe ukyazizo omuntu yayita dokita mulamba mwe mukyasinzo okuwemula mukyaza buli muntu awemula wano mukyaza obwana mutane bulaga ngabo babwe bakako ne bulaga babukola ne bulaga bamba magulu ne mukyaza buli muntu na mutandika kumba mumvanga wempemula bwe mvawo ne mbagamba ko mulekera weta bana batokogera ku bintu bya sex mbera mu binyo sina kwa submission yange bwe mvawo ne ngamba nti luwasa mulekera muteka mu kamera banaye bakaba sina kwa submission yange oina kweta wasa kumvuma kutuka ku extent yeyo nze namuvuma na vayo nengamba nti namyala numo kubanga tali mukalu nayo omuntu yamuletera ebizibu oyo mwana yavuma buli muntu yamutekanga mu kamera nembaga namyala yakola omulimu gwe gonna nayo mwana yamutekanga mu kamera ne bavuma buli muntu namwanuliza entalo mu bantu bonna namusigira obukyayi gwe nonvayo nomvuma sisobola kuvuma nyoka ali wali mu kayumba endejje Sadike yamuzimbira Sadi president w'abayaye Sadi kabaka gwansa n'okutuma ne bakwocha gwe n'ovuma n'okola kabampane n'ointervinga junior n'oleetani
nakuvuma toyawula kwogera nakuvuma lwaki nze buli kyenjogera temwagala mukita kivumo Sabinson yo mtu mukita kivumo what is a media kitegeeza ki media kyekiki oba tewasoma nga tokimanyi naye asoma tabayambye kukibabuulira nvudde mpadde submission yange nagwa musango kati abona we muvuma wano nga mugamba nti omukazi avuma be basooka okunvuma tebagala nze nvume nja kukusanga gwe nkutemeeteme nja kukusanga nkutemeeteme gwe noonya naye nja kukusanga nkutemeeteme ffe twekwa wakobadda twekyawakyaawadda mutuvumya ekimala mutuswazizza ensi yonna ng'otana okutunula abantu mu maaso otana okuyimira mu bantu novaayo n'okukatiriza bakigamba mu kampeyini bakigamba bakirengerako wonna nga tebannankwata mukwano nze sikolera ku puresa yammwe abasirusiru nkolera ku byenjagala I know what I want ngenda want by reasons siri kireerese siri after jobless I have a jobs I'm not a jobless nti wana wawunya pirawo ngende wana bafudde abakaba ngende no I'm not like that I'm a class bajobless je bali bakola emirimu gyabwe nga bannamawulire bamukenya media je bali bakola emirimu gyabwe basky soja bali bakola emirimu gyabwe buli lunaku nga balina okulaga it's ogwo mulimu gwabwe specialists babatwala nga mirimu gyabwe media team jeri n'abatalina mirimu gye bali bakireerese ne bawololo but I'm not a wololo I'm not a chileless I'm still part of that I'm a presidential advisor ate amanyi kyenjagala ate akolera ku my own opinion gwomanyi bampa luddawa gwomanyi bampa kukola ki tomana kye bandagira kukola ovuddeyo kakasiza abantu bamugoba baga walengera Natasha simanyi bamukwate nga tebannankwata lwaki mwefa kye mutamanyi muwanuza entalo ne mwatera bannammwe okubalowooza nti bebabatuma mwenna abantu abali mwesibye ku bebekulu omusajja atalina buzibu atalina nantalo na muntu muvuma abantu mulowooza nti bebekulu yabatuma ne mumwesirako ne mumubuukira olina avuma Kenzo balowooza nti bebekulu yamulagidde n'ovuma Nyamutolo balowooza nti bebekulu takutumangako kintu kyonna kimu nti lumba abantu mulekeraawo okwefa kye mutali bamata mwina mulimu nga jobless munoonye emirimu mikole mugende mukasikesega emirimu mingi abayola embwa ezifudde mu kkubo abasokola siwegi abantu bali wano bakola business nyingi batambuza fruits gye bala batambuza enswa sizoni kwezira zensenene weeve mwofuna omulimu otambuza amagi capital wa 15 tule y'amagi n'omutwalo otambuza ne bucket ya kasanvu bwoba tolina capital nkubira nkwe capital onveeko okera ku mafuru figa walota n'okulanga eddagala olanga mbozigeza obusolo ogeza bwani oli Katonda ebyo bitikiri bye mutunda oli Katonda walabe tebikola owala nti furu figa nvaako nviiraako ddala njagala onnesonyi onveeko njagala ebeerera esoni mu bulamu bwo kubanga bw'otanveeko nsobola okukola ekisinga ku ekyo please give me a break I'm not your friend siribeera mukwano gwo ate era siriba sina wenkwetaagira even okuzinga maiti yange sikwetaagako kubanga toli wase wadde okuzinga omulambo gwange toli wase wadde okunjiwako ettaka toli wa famire yange toli mukwano gwange toli mukatogoleza abantu banzika please give me a break temunyigiriza abantu kuyitawo mwepanka nti muli b'amaanyi nti muli ba kitalo omuntu okuwasa bimisoni ye oba mukira nzoyo omukazi omupinga akadomola akafuna wuzu manyi wakyanvuma
oyo mubbi nali nagumira obubbi bwe bonna mama Munira bye banne akutte obutiti bwa banne bakoza amaduka abefulidde emisango gye giri awo ekibuye ageza yesa sajja nsimanya balalu mbusimanya baba bange oyo mukazi nawa submission yange ku interview yajja ku Shiba nemba gamba envuma gye wavuma mu Shiba envuma gye wavuma Shiba without nga tewali nsonga yavuma Shiba namuntu kwa extent mulangira periods buli mukazi ali musike berembwa nkazo bambizi nkazo genda mu period yatuko kulangira Shiba periods nenga naye mukazi agenda in fact yata kyalwa nakulwala kutaba kulukusi waluma basinga kunya mwabisanika teyakomawo yasoka navuma za hatoto bubinyo nava naye kwasa simanya mwana simanya basiba bichi simanya basiba napi munegateko simanya ovumota napi simanya bichi simanya biwero byaki tewali wonsonga yakumyaza yana standing aniza nze mbera ku mazima teba kulimba nti ndibera ku side yenfuna obera mukwano gwange ngoli muchama naye no yogera ku mukolo gwo mukazi buli YouTube channel no jeterola naye nga botude nabo bonna badiba ne goli naye alinga yafumbira naye yewasa yeyogere ko bo yewasa yabade sende za munno oli omukazi we yakolanga naye simanyi bichi era zaizaba wanazikola mu mukolo na wasaka nzikale eri katonda bya masanyalazi bakasanze era kali kategeka kubagole lwaki temwenyumi yako kalona ono yagenda okula babasi bafikiga lo yasone fikigaza ate mwena mwine bisira ninga muri ono yasone bafikigaza le bamusiba babasa bafikigaza nafuna kisebabi abantu bayine bitibara bidam bufumbo obo abantu bayine ebizibu bufumbo si kintu kyogera ku machano nobulirira munno bano mugamba nti munnange era tono banga era uli perfect era omufunyo maze teba kulimba nganti omusajja omufunyo maze obofunyo mukazi omaze buli muntu gwafunye buna kufuna kyo muyigako yongera kumutegeera wano katonda mukusembeza kwongera kumanya tali muntu anyiza nga muntu gosinga kuwangala naye kubanga mistakes buli kaseero beroziraba omuntu akutama bwe mugende mulaba amacha oba emisana ebera all day abantu bayita mu bintu bingi omuli okusomozebwa omuli stress okusibibwa okuvumwa okunonya sente okuchungibwa okukola bitya okubibwa amasimu ago okubikirwa abamikwano gya baganda baba benganda every day omuntu abana ekintu ekimusomozo lunaku katonda yamanye rugwede ne jeruzibira kati ekintu ekiringa night na yebera all night yebera all day kati mwacha kyo mukirabanga temukitwala nti ebera full day efebera full night ye misana ekiro ye misana ekiro obachi obana munantegera manyo kuntegera nakubanga otegera nnyo mfuna buzibu kuba sirusiru bagene be front bagezwa naye okuntegera ekiro kimala 12 hours namasana gamala 12 hours kitegeza bien kananka nekyo kyenkanankana n'emisana ndoza nategere kamba nyonyo de bulungi so nti ekiro kyomala n'omusajja mbuli mwe muli okufuuta okufuuwa okwegatta natanyumiro bananyiga abantu baddanga stress emukube talina maanyi nga bimukola bujjo tagenda bikola leero ng'omubiri guli down tamanyi nga appetite ye eri slow nga tali mu mood accordingire ku lunaku bwe lubadde none bakano muno gamba yono bwati bwankutte omanyi mu bafumba ebintu bibiri ebikyasinza okugata abafumbo abantu bye batwalanga ebikulu ennyo ekikulembera obufumbo sex bw'otuukako extent ekowa munno oba okubanga tomunyumirwa ekyo oba nkikunyonyola ente mwana omanyiza saagala kwogerako ebyo bintu kubanga basenga bawano baafa basenga bawano basigaza kuwemula omukazi mubambe bwoti simanyi guyingire gunyole bwoti mboyo yesenga abo sibe basenga ebyo biziringwe biri kuteeka ebisirane bimpemempe n'ebikojja biri kuno bitu nalendagala musimanyi muomya musereza bonna bayita basenga mbakole mwaka degere mbala yako omufumbo janga nonkuba emigo aba betu ngamanya simanyi nalongo simanyi bichi simanyi nanzala biri simanyi nansonda nya simanyi beredene simanyi bwere tutu munonyeko omufumbo ku bantu abatunde eddagala alina omusajja nga ne bebekwa ne babalema oba munna akwanya omusajja nasobola moment eyininga namumekinga namukubisa n'embaga muwe credit ogamete ono omukazi yansinga ensumika wanansinzeewo common sense mwaba byeyita mwenna n'abatunda eddagala tewali alina musajja wano bali ku TikTok ne balegesa ne bawemula sisimanya lwaki munne simanya konti mpemula abakazi bali buli senga ali ku TikTok awemula mbusenga senga babagamba kukwemula
baba gamba ko senga mukulaga busolo musimanyi kwata simanyi obutambala simanyi 10 simanyi kukwata woti ne mubajja n'ebititiri ebiringo obusolo ne muguleta nga munene nnyo simanyi kukoroti simanyi orobulirira oba yonona TikTok manyeri kabantu ameka omanya abantu bali mukwonona basenga babeeranga bakyama basenga muganda wa kitawa kugaba kigambo senga ate kitegeeza tisenga singa simukazi yandibadde kitaawo kyovala bayesengawo era kyovala bagamba kikolimo kya senga kikwata kubanga senga kitaawo si bano basenga bakirerese ku TikTok nze mbala banyonga muli ku TikTok mwasamire ebiwunemme mumugula eddagala kiringa basaba baganda bo ku TikTok teri bubina bufere buyita mbusawo buganda nga buli ku TikTok. Oh my god nsasa n'omuntu ali ku TikTok ajjako enamba y'omusawo bannange munkabe n'amaziga liyala omuntu ategera asaba n'emmere n'ojja enamba ku TikTok ey'omusawo muganda ku bantu endoga gye baagala okulogamu singa abantu basulanga abantu daluwani singa abantu bamazeewo bajja baabwe singa tebabakuba emmotoka buli mufere ali ku TikTok nze obukazi obwedagala ensasa bwagenda kaliti wane wakayizi nakubesulanga buli wano buzze bwenjeera kagano yali abbasuna ben bugudde mu byoto bugudde masabo bukute mindi ez'emitwe 8 bannange kambabuulire mulekeraawo okulimba abantu nti senga ayina kuwemula mulekeraawo okulimba abantu nti omukazi atagenda wasenga lulifa abakadde batugamba nga senga olina kugenda mu kibira ebyo twesikambulanga wansi ensi tekyabiriko omuntu anoonya muntu gwategeera gezaako okutegeera omuntu gw'oli naye gezaako okulumirwa omulenzi gw'ofunye gezaako okumufiirenga gezaako okumubalirira namba esinga mwenna banoonya abasajja nze mbalaba kubanoonya noonya alina emotoka nga yevuga noonya yazimba nze noonya talina baana nze noonya simanyako era ajja nagamba noonya wakagaali sanko omuntu ajja nagamba noonya omusajja twezimbe tewali yaga nti nange noonya wadde talina senne nga ategeera wasa mayindi tewasa kabina wasa omuntu gw'osobola okufiiringa nga bwanyiiga onyiiga bwalumwa naye dakika 2 mwenyegamba nemujja ku TikTok ani yabagamba nti TikTok kooti y'amaka nemwete kuno bakazi bamwe baganzi bamwe nemwete bifaananyi obuso nemubuleeta nemuleta biki mwalabe munyumba nalabyo omuvubuka akuba omuwala tamanyi nti ali mukola era akola kabampaani simanyi pulo biki okuba otya omuwala mu public okuba omukazi mu public oyo muwala basobola okusamoninga kati even minister of balama asobola okusamoninga kuba nti sizikwata okuba otya omukazi mu public like serious and no sense nova kuba oyagala trending no bo omukazi alese ebimuli oba tobisimye it's okay mugambe get out of here I don't like your flowers nakuchawa nakumala simple as that but no kuba omuntu human being mu public oh my oba temanche kitegeeza obuzibu mwafuna buzibu temunaba kumanya bunene bwa musango gwange gwe guli temunaba na kumanya guyimiridde gutya kubanga temumanyi ate kabampana basumwa temwagala kumanya psychological nabada batategana babalowozesa ne babavuga speed omubigane mudana mga junior agambye junior kati nzaka babwe nakakwata junior emirundi eji nakakwata junior emirundi eji in fact nza junior basoka nokwata na tutwale wa Salom Salom aduka muruka bakwate mmotoka nabatola ku police kanchi babulite kanchi bagambe kati mulekerawo abantu kabampana wa TikTok n'okujja n'oyogera kuboya gadaba oli wakabiba nange oli wakitalo nyera gwa mu reality bikyuka biba bilala mu reality biba bilala mulekerawo okudda wano gwe n'ogamba oleeta otya omwana omuto ku TikTok owaita senga yes obulira bufumbo yes nowe mulo kuva ku kituli ky'omukazi n'okiragako ebituli ebirala 10 nga buli kituli okyogera erinnya nga buli linnya lyoyogera liwawaza amatu naye nga weyita senga nga weyita senga babagambako nti senga mala kwemula
no kyazo omusajja waliwo omusajja nze nali njagala bannange Doreen obulamu bwange bonna nali mpa Doreen ekitiibwa nze nali negomba Bina baby ngamba wa credit bajja ne banoonya nga banjagalako interview era nadduka nibaga mukimutule wano mugenda kunywaki mugenda kulyaki kakati ngende okulaba abakazi batandise okweta simanyi musonseke musobeke simanyi mugulyo ebigalo by'abakazi simanyi ebikazi